ebyo ebisamize ebimenye emisalaba ebiwambaza sapuli tebina space mu Uganda wanda ba national theater ko fa kwa Rwanda nino nobiteka yobwe bitungaje kyekikugatta ne jali kiwewa kyekikugatta ne jira kiwewa nani nakamala okusoma ye muyimbi gwe nasoko pangisa jira kiwewa musajja mukuru azala mutwala ngata ata wange okyula bulungi bwe nakamala okusoma ye mukwano gwange yasoka mu industry ya music naye namusanga musamize nze nkuze ngamba katolo bwama ngamba jira kiwewa ngamba obajema muve ku mayembe amayembe gakulimba limba gakuwedde mera njagala olabe buli muntu asinza amayembe bali bulungi abantu balukagga ekimufudde n'okuddayo okusoma tali mu bintu bya lubale na sitani just ina bakazi be bali njagala mugubako muzimu gwabwenzi balukagga njagala muno ngatusabe mukama musumulule mu bwenzi bwanava ke ekyo ekyobuleza agenda kuba kyobuleza agenda kuba MP jogama mwenzi nnyo yasinga okyula kati njagala MP walukagga oli mulokole oli mu Katonda oyagala nyo Katonda oyagala nyo sapuliyo togenda mu byakologa kati tukyusemu obwenzi buno nabo kuba ebisiraani buli wekana n'abakazi oba oyingiza emyoyo gyotokola ki gyotomanyi osobola okusanga mmenta nga alina omwoyo gw'obwavu n'osanga oli nga alina omwoyo anti ngamba mpa example ngamba menta olina omwoyo gw'obwavu n'osanga omukazi nga alina ekitambo nga nebakalumbeketa amanya n'osanga oli nga alina omwoyo gwa kisinde kati nayagalako omukazi nabeerako n'omukazi ekyokumeka ekitambo kyogerako oti nebasana yali one night stand kakati ngamba ndokola omukazi gwe bakako nga alina ebisiraani bannange tulokoke tudde eri Katonda eno program badde nyimana ku TikTok ngaka bakenda kutekanga Daudi Mugema mulwaji ku bantu tugamba bantu tulokoke tudde eri Katonda tukolera abantu bajje gendo bakolera tombuza abantu Daudi Mugema kumuli anjiro ndigamba bintu bya kisi nati Daudi Mugema mulwaji tulokoke tudde eri Mukama Katonda twesonyiwa obwenzi twesonyiwa obulogo twesonyiwa omutima omubi tudde eri Mukama tujja kuba bulungi buli obeera mu Katonda oba n'eddembe n'oba tolina ssente oba musanyufu buli muntu afuna challenges mu Katonda Katonda olumu aleeta agazibu kutesitinga kukkiriza kwentyo nanzikiriza kwenkana ki etabira nyenkwalo n'okiteekayo oli mu bya Daudi Mugema okay Daudi Mugema Daudi Mugema mulwadde bugera mu yamamu kyanga bapalomota kakati abayimbi nabo temujja tumanyiranga Daudi Mugema yali afunyeko ssente wa Sali Musale asiba mu ssente lero twagenda eggulu bamuwa ssente kati fe abamulwaza n'alayaga mpeyagala abantu bajja kukolera amawulire ku lumbe mufe naffe we tufa temujjana kati bo bagufuula mulamu anti bwelwala mufe twaliyo ng'alwala bamuwadde ssente asombye ssente wasala okuzekutula okuzimalayo bakitegeera namulabye nga ayagala nga anyiigira abantu mukawalya tewanyamba simanyi bana naffe tulina ebizibu abaana baffe tebanadda ku ssomero nga gwe weerwazalwaza naye musajja ekigere ekizimbo naye namulabye bambi namulabye Mugema oyo ali mukwano gwange naye ayogera bubi aleme kulowooza nti wa mugaso nnyo mu ggwanga nti balina mufaako nnyo ayogera bubi ate yagambye mufe tugenda mu lumbe ne tukyamuukiriza abantu bagambye twagalanya emirambo nze okuziika omuntu bamukwano gwange otegera bulungi bwe ngenda mu kuzika nensanga obonaabona nogamba minisita Kasolo nti tubamuwaddagala kyekimusse naye kakati abavuga mufuna ku ssente muzikozese bulungi mwetegekera obukadde otegera bulungi n'abavuga mukwane ku bakazi musobola okulekera abaana nga basobola obbalabirira temukwana kibi nnyo okwagala omukazi nga agenda kutikka buli kintu naye bwagamba bwere eddogo ekigere eddogo eba infection kyekyo bwe twala eddogo lyawa mbumba abayimbi bali nga musindikira yamusindikire ate abayimbi muve mu bintu byokwerozalakuza ebyokuloga omuntu agenda nalola siriimu n'afa ekiddukano n'agamba bandoze oli agenda nalola infection n'agamba bankubye ettano ebyo ebintu byakiyaayi ebyo teri ddogo tebabalimbanga nti ddogo omuntu agenda n'azimba okugulu ng'olabye ddala nti infection na bukyafu obuzimbiza okugulu kati ettalo likwata litya bagamba nabuuka entula nagendako omusagundi wa Masaka eyo muba Abbe omukazi nantiisatiisa mu buuka wano ogenda kulwala ettalo n'embuuka entula n'ateekawo naye ngamba buuka omusa n'embibuuka nabaaki tebiriyo science kati kankubula ekintu ekigenda okutta abantu era abantu ababonaabona ennyo mu African Traditional Society kulowooza bintu bya kisibu bwe bankubye ettalo bandoze mama ndogotana nina emisimu ebyo bintu bizeba bega ate ebintu bibi nnyo bya sitati bina makulu ebyo siddogo eyo kansa buleetebwa bukyafu obanga kansa asinga abeera generic ayinza kubanga si kansa ka infection bwe kigere wakirabyemu nga si kya infection kya kansa siri musawo nakati kwalabye eki kyazimbye kati buba bukyafu agende bamulongoosi bamuyonja ajja kuwona tewali bulwadde bwamulyawo naffe tulina ennaku ova ku busembe eri Daudi Mugema akwagala nnyo nja kujja nkukyalireko naye lekera okukulumira abantu eri yakuleeta ku nsi buli omu ku nsi emunyiga lulwe tolowooza nti maana tuliwo okuyamba nange ze nsinga okuyamba naye n'omuntu gw'oyamba alina okubaamu n'empisa bwe bansobola ffe tulina ebizibu tulina amabanja batubanja omuntu aba tanaza abaana kusoma ng'omukuba ettalo ly'omu ate bandoze bw ate nyamba kubanga Daudi Mugema yali afunye ku ssente
ewa Sale Musale okitegera bulungi nkugamba Sale Musale ayagala nnyo omwana oyo lwaita kabira jeno Sale Musale amuwasente okitegera bulungi nkugamba kakati alimo okukabira Abubeka Kawalya mbuda kunonyeza campaign manne temuda muntu nonyeza campaign togera ba kunonyeza muntu campaign goto yagala tetuli mu kusuba tulimbu ya bufuzi tibya sente bali na kunonyeza campaign noto nyamba nyenyenyenye twakuyita ko ne wali ononya linnya baba ononya campaign empita munengenda mu parliament indeka kuba ba member wa parliament maiba bachibavu sente ze bafuna baba azigulamu abalonzi ompya abantu bameba parliament besingiro kunyigira batakwedi bana abantu abaludde ne bana bakagenda yo bageze ekisanja kimu abana amabanja abalina okuzimba ennyumba abalina osasula looni abalina okuwaka abatuuze abalina okulabanga adda mu constituency nze abantu bameka ba parliament benyiga abantu nga olina ssente tolina mutima guyamba banaku abo ngenda kufa nabo ntobe nabo ne bana abaludde mu parliament nga balina ssente okuyamba banaku abo ngenda kufa nabo mukwano gwo muwuliza Segirinya agenda kuwonera ali bulungi yaterera bangamba yaterera njagala genda Nairobi mulabako nabadde n'okugenda jjo ate ne mbako n'ebintu ebirala ebikwoleza eggwanga ebyankotte nego interview gyombuza sawa nga tuwunzika ekibuuzo ekisembayo Gravity alumba principal nikuwendeko ebyokubuuza sako jibba jjo nawe Gravity mukwate ebyo mpesi